abasuubuzi, bannannyini business, abakozi naawe ayagala okutandika business, Bukedde TV ebakubye enkata. Tukuleetedde program mwe mugenda okubaganyiza ebirowoozo, ogabane ne banno ebirungi by'ofunye mu ngeri gy'okolamu ebintu n'okulaga by'osaanye okwewala mu business. Tugenda kubaleetera abayitiimuse mu business bakafulu mu by'obusuubuzi muwanyisiganye nabo ebirowoozo ate bakusomesa obukodyo n'amakubo ag'okukola ssente amaaso ku lutimbe. Yes, nkukulisayo mukumulako tuli wano ku Bukedde ensonga za business banafa ba Owino sente bali ku ddembe ensonga omudala gwe twogerako balinamu okuzimba okw'ettaka lyabwe sente banka KCCA ate Uganda Land Board biri awo naye mpola mpola ffenna tujja kuba tubitegeera 1998 haja kinkomyewo akatale bwe kaggwa okuzimba tufunye emidaala ab'obulumba abo block up babufunye buli wamu ne wajja ebibinja ebiva ku nguudo ne bituukira Chairman Kayongo nga bangi tebalina nga bajja bavunama okuva giri emyaka era Kayongo ye Chairman ni omusajja Kayonga atufuze naye mu bulungi mu bulungi mu buweereza bwe waye tamanyi obulungi mu bupumira ku ki obulungi ye muntu afaayo ku kintu kye mukola ye muntu abassaamu ekitiibwa ye muntu abano alengerera ewala mu buli kimu bwe tumwegayirira atuviire lwaki tavaawo kuba mulungi twagala ave mu bukulembeze kubanga ye yaleeta ekintu kino ekyokwekulaakulana twagala aveemu ng'akatale kamaze okuzimbibwa aveemu yenteekateeka yaffe naye akimanyi mwabamuwagira tuli bangi nnyo sebo kankubuulireyo haja tinkubuulirira wano ensi yakoowa Kayongo seba nti kankubuulireyo Owino y'omulaba nomala oyita ku gate eyo yenyini main eveno ku container village awe waba kivumbyawo produce yonna gy'ogamba eyo in fact nono omwogezi kivu ye mubiru omwogezi Owino mubiru waakolera abula kuddukawo sebo kankubuleyo kino muganda agamba akabwako weeyolera ke kakuluma enteega olidde naye Chairman abo bonna abamulwanyisa ye yabaleeta no waliwo ebintu nga bina kyenjagadde mpa omuntu amalala akazindaalo nga maze kyogereko mu Owino mulimu ebibinja nga bina kwegamba ebitamanyi kyakkola mulimu abeetisi b'emigugu talina mudaala mu Owino naye ate waakolera musundu waatikkira omugugu ye Kivumbi kati bw'aba amugambye neegattaako tuwakanye kino talina kyalumbirwa mu Owino kyakola mulimu abapangisa nga ye talinaamu mudaala apangisa midaala kati oli bw'amugamba nti batubba kwegabo baba baagala ki kyabwerere akulwanyisa naye neyegatta kwabo waliwo abayimba engoye abagoma batuyimbira engoye kati ajja tindi wano naye wali yanyimbira engoye kati talina ye kakwate konna mu katale oli bw'amulimbalima n'agamba bwe bamulimbalima nti ojja kufuna kino tujja kukola bwe kiti ng'abeegattako mulimu omuntu ali awo nga tayagala Kayongo ne kabineeti ye naye yamutama butami yamutama n'omubuuza ekyamugira ng'agamba tewali olidde oyo naye ali awo alwanyisa Kayongo waliwo omulala atalina ludda agamba nti nze kantunulire gye biraga kandabe gye biraga ajja yajja Kayongo bw'ali wangula biki Kayongo amagezi gatadde mu sente bali ku ddembe kubanga Kayongo ebyobusuubuzi ebyo mwali ne ku ssaawa ya leero akyasuubula wadde omulaba ayambala amataayi teri muntu ayinza kukulumirirwa nga tali mu kintu ekyo anti oli yagamba oba Kayongo bamwagala yesimbewo wali nono yesimbe wano tusimbe mu mugongo zaabika emipiira sebo kankubuulire abantu abali wansi wa Kayongo abasasudde liizi bangi nnyo era kye tubadde tumugire nnyo nga ffe tugamba twekalakasi tulaga obutabo alabe yes ffe mukama ffe yatugana okwekalakasa yatugamba mwali mwagala kwekalakasa kati tukole ki bali bekuza abantu bano baguze bali kati tukole ki ne Kivumbi yennyini ye yamusembeza kubanga yali waki yali wa State Council Kivumbi yennyini ye yatulemesa akatale wadde naye sinaba kujjamu
n'alemesa bakama baffe abo okulenga ebintu ennakasero ne jjajja wa katale okutuusa mukulu kalemu oyo jjajja wa katale yagamba naye kye tulina okukola twerage ewa pulezidenti Amin tukole ki naffe tubeewo tukooye omusajja najja n'abajjako ebintu n'abitwala ate n'abalekamu eddakiika oyo omusajja Kivumbi teri muntu wa enforcement ayinza kwagaliza ffe abasuubuzi abaavueko okujja okunoonya ekikumi ye buli kaseera ayagala byabwereere nakukwabya kintu kakati era beevaamu ne balinda pulezidenti Amin ng'aliwo abagambye tajja kuyita wano essaawa bwe ziti ne beebaka mu luguudo n'ayimba n'abawuliriza ate ebibyo ebyo byali byakukwatirawo n'amuwa mangu minisita w'ebyo gwe bikwatako n'amugamba mujje nkya essaawa 4 mu ofiisi bweti olidde ne bagenda n'ababuuza wawe mulabye gwa mwagala wa nti wali wansi kati bo bwe baalabanga ddala wali kumpi ne Kampala kati ffe abantu abanaku tumanyi nnyo okuyiiya nomanya nti wano nja kukolawo bwenti ne bwenti nsobola okubeerawo ne bagamba ffe twagala wali mu Kisenyi haja tinja kukomawo kale inshallah koma ono munzirizo omuzinda mwami gundi weewaawo sebo naam Ibn Asad esebo ebintu ebiwulidde bulungi ebintu mbiwulira naye birimu mathematics atali clear esebo nti mwakwata obuwumbi buna ne mbuwa KCCA KCCA nanyini ttaka kituufu si kituufu kituufu si yenanyini ttaka okomaawo weewaawo nkwongere nkubuuza lwaki temumuggyako sente zammwe ne muziwa banka neyanziza sebo moderator Mukono Nurdin by then yali KCC kangoremu kwa katono KCC kuba kati KCCA yasikira kitaawe gwe bayita KCC naye nga sente twaziwa KCC okwawukana ku KCC and KCC yamala kuvaawo mwami Asad naam togerangero lwaki kuba gwe mwawa sente yo waali weewaawo tekiri nti wali baggalawo esebo nti baggalawo buli yaliyo poteya esebo bwe muba mwabawa sente nga sibe batuufu lwaki temuzijjaayo sebo Mukono Nurdin era twagenda mu mateeka sente ezo tuzirindiridde na ssanyu lingi nnyo okula nti zituweebwa era tetumanyi singa waliwo omuzira Kisaye n'amanyi office we tusobola okutuuka okula nti batuyambako KCCA kati okula nti sente zaffe zituddizibwa n'ebbanja lya banka tujja kuba tuliwonye naye sebo Mukono Nurdin we tuyita okula nti sente zaffe zituddizibwa ako akadirisa tukalindidde na ssanyu eriyo yenna asobola otuyamba nga muzitwalayo awo nga tuzitwala wenjo otandikira mpeera maama omuzinda oli bulungi neyanziza nnyo Mukono Nurdin enyama neebaza Katonda atutuusizza ku Bukedde TV kubanga nze nsanyuse nnyo olwaleero sijjangako wano tusanyuse naffe naye ekinsanyula ku Bukedde TV era bw'abantu bangi ate muyambye abantu bangi abalina obuzibu kubanga bingi nnyo bye tulabye bingi twebaza Katonda amiina era tusaba Katonda Bukedde TV egende mu maaso amiina kuba buli omu nze nsuubira essaawa eno n'ab'omusenti bali ku ddembe bandaba bwekiri ab'omu Kyebandula zooni ebutenga gye nzaalwa batumira gwani Nasolonnoola nzaalibwa Butenga Bukoma Nsimbi district ew'omugenzi George Taffaali sooka omutumire yafa naye ntumira maama famire bonna Butenga wonna kubanga baali banjagala nnyo ova otya Butenga okujjamu Owino ekyandeeta lwaki tewasigala Butenga ekyandeeta kisa kya Katonda kuba simanyi okitegeera kati nga bw'oyinza okumbuuza ozza otya ku Bukedde TV kisa kya Katonda kati Owino nga bw'ogiraba Owino nga bwenjira essaawa eno esebo obuzibu buli kwani
tubaire tunagenda kumpewo n'ogamba naye ne Kayunga ayinamu ensonga. Nze nga sinnamwogerako ssebo. Wagambye otya? Nzize nga nze omusuubuzi. Anti olinawo wagambye nti ne Kayunga ono alina ebintu byalina okutereeza. Ompayiriza ssebo. Wagambye otya? Mister ompayiriza. Anti wagambye otya? Nze ekindeese wano nzize nga nze omusuubuzi wa St. Bali ku Ddembe. Olw'obuzibu bwe nnina ku mutima. Bw'oba oŋŋamba kati? Obuzibu bwe tulina ku mutima ffe abasuubuzi ba St. Bali ku Ddembe. Tuli baavu ddala, tetuyina kye tuli, ate ettaka lyaffe lye twagula mu Kisenyi, banka eritwala ssebo. Kati ne tuzuula nga Bukedde TV bwerabwa abantu abangi, ewuliriza abantu abangi, mututaase tuyina obulumi. Mwagala Bukedde TV ekole. Twagala Bukedde TV etusize ebirowoozo byaffe kuba tulaba, ndowooza era batulaba, era batuwuliriza. Pulezidenti wa Uganda atuyambe. Kuba naffe tuli bantu be. Atusasulire ku bbanja lya DFCU banka. Ate era atugambire DFCU banka ereke tutundira ttaka lyaffe. Kuba ssente zeetubanja nnyingi. Ate tuli baavu. Ate ensonga endala twalibadde twazisosula bulungi. Naye amaloboozi agava eno waggulu tinamu mukyala Jennifer Musi fe yatugaana okusasula tukolera bwerere. Saba olaba mu katale ka St. Bali ku Ddembe. Owino omuntu atula ku mudaala emyaka 4 nga tasasula. Yakola bukozi. Akola bukozi, aweerera, bazimbye ennyumba, baguza amamotoka. Naye nga wakola takola ki? Tasasulawo. Kubanga mukyala Jennifer Musisi yabagaana. Twalonda bulungi. Kati ebiseera ebisinga ngenda neŋŋamba ddala wadde mukyala Jennifer Musisi yabagaana. Naye ng'omuntu gw'otegeera otya okukolera abantu otasasulira. Ate omukulembeze kasasiro ayolebwawo. Ngenda kukomawo. Wagambye ekyalo kyaffe bakiyita ki? Butenga. Ab'e Butenga tulina omubaka wammwe wano ku Bukedde TV era ng'asinzira wali mu katale k'Owino. Tugenda kumulamu Katonda. Ndi musanyufu okubeera ku Bukedde TV. Abasuubuzi, bannannyini business, abakozi, naawe ayagala okutandika business, Bukedde TV ebakubye enkata. Tukuleetedde program mwe mugenda okubaganyiza ebirowoozo, ogabane ne banno ebirungi by'ofunye mu ngeri gy'okolamu ebintu, n'okulaga by'osanye okwewala mu business. Tugenda kubaleetera abayitemuse mu business, bakafulu mu by'obusuubuzi, muwanyisiganye nabo ebirowoozo, ate bakusomesa obukodyo n'amakubo ag'okukola ssente, amaaso ku lutimbe.